Kakati omukyala gw'olaba oyo afiiridde mu mmotoka. Abadde ava kuggya baana be ku ssomero n'apaakinga emmotoka emabbali g'oluguudo ng'abaana be bali munda era n'afa. Naye nga tannaba kufa, bbaawe taata w'abaana amusanzeemu mu mmotoka ng'akyalimu akalamu nga mulamu nga tannaba kufa. Aggyeemu baana bokka mu mmotoka omusajja, abaana n'abatwala, mukazi we maama w'abaana ye n'amuleka mu mmotoka munda ng'akyalimu n'akalamu era wayiseewo akabanga katono nnyo omukazi n'afa. Kaakati wuliriza, nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kaakati omukyala ono amannya ge bamuyita Ndagire Dorothy. Ndagire mukazi mufumbo era ng'oyo gw'olaba mu kifaananyi ye bbaawe taata w'abaana be. Yakedde ku makya agenda anone abaana be ku ssomero nga maama era n'akwata emmotoka ye n'agisimbula okuva ewaka nga mulamu bulungi nga talina wantu wonna wonna wamuluma, n'asimbula emmotoka ye n'avuga n'agenda anone abaana be ku ssomero. Bwe yatuuse ku ssomero abaana be yabaggyeyo bulungi nnyo era baabamuwadde. Wabula ndowooza mu kukomawo mu kkubo omukyala ono yapaakinze ebbali nga amaanyi agavuga emmotoka eno takyagalina, yapaakinze ebbali. Naye yagenze okupaakingawo ku kkubo obudde babadde bugenze, ssaawa zaabadde zirimu 5 ez'ekiro, n'apaakinga ebbali. Era emmotoka yagiresse erimu amataala nga gaaka nga n'okutokota etokota, n'alyoka yeesigama ku mutto bw'ati. Abaana bali munda mu mmotoka mabega, tebamanyi nti maama essaawa yonna yonna agenda kubagendako. Munnange omukyala ono yaluddewo wano, abantu ababadde okumpi tebaasoose kugamba kukirowooza nti omukyala ono agenda kufiira mu mmotoka. Naye zaabadde teziri busa, oba ani yabaguliza ku bbaawe ne bamugamba nti mukyala we alina w'apaakinze, oba yategedde atya, nange sijja kukulimba. Wabula zaabadde ziri mu ssaawa 5 n'ekintu awo, omwami n'atuuka, taata w'abaana. Omwami ono yagenze okutuuka ng'omukyala ono mulamu nga tannafa naye nga mugonvu, nga mulamu nga tannafa naye nga mugonvu. Omwami kye yakoze, taata w'abaana era bbaawe, yazze mu mmotoka n'agiggyamu amataala bulungi nnyo, emmotoka n'agizikiza, n'asombamu abaana be 2. Omukyala bwe yabadde ali mu kujja ku ssomero, omwami n'akwata abaana n'abateeka mu mmotoka eyiye gy'azze nayo, n'avuga n'agenda. N'aleka mukyala we emabega ng'ali mu mmotoka nga talina bulungi, kubanga omukyala yabadde munafu nga teyeewulira bulungi. Naye omusajja ssebo bwe yazze yeeyambyeko baana bokka, mukazi we n'amuleka mu mmotoka ng'ataawa, nga tannaba na kufa ng'ataawa. Kati abantu ne beebuuza, omusajja ono azze n'atwala butwazi baana bokka n'atayamba mukazi gw'asanze mu mmotoka kiki? Oluvannyuma bagenze okukizuula nti ono yabadde taata w'abaana bano era nga ye bba w'omukyala ono. Oba baafunyemu obutakkaanya ng'omukazi ava ewaka, teryamanyi. Munnange omukyala ono omusulo gwamulumye era n'afuluma emmotoka ye agenda afune w'aba afuka. Ekiro ekyo ng'olwo aba n'amaze okubatwala. Bwe yabadde akomawo yeekoonye ku kiti, omutwe yagukoonye ku kiti, oba yagudde n'akoona omutwe ku kiti teryamanyi. Naye baamusanze ng'empale ye eri muno mu maviivi, empale ye. Era bwe baamututte mu ddwaliro, abasawo baakoze lipooti ne bagamba nti omukyala ono yanywedde omwenge gwabadde muyitirivu. Wali we yabadde ajjira abaana ku ssomero, yasoose n'ayitako mu bbaala. Abaana bano ndowooza n'abaleka mu mmotoka, ye n'agenda n'asooka n'anywamukko ku mwenge. Kyekyo lwaki n'obudde bwamukutte obw'essaawa 5.
ssaawa 5 nga tannaba kutuuka waka n'abaana. Yasoose ndowooza n'ayitako ko mu kinywero n'anywa ku mwenge. Bwe yamaliriza okunywa ku mwenge n'alyoka ayagala yeeyongereyo n'olugendo. Kati omwenge gwatuuse kisa ne gumusinga amaanyi n'abeera nga takyasobola kukola ki? Kweyongerayo na kuvuga nga takyalina maanyi ng'agonze. N'apaakinga ebbali. Bwe yapaakinze ebbali n'abanga eyeesigama, ndowooza oba ani yakubidde oba kennyininyini eyakubidde omusajja teryamanyi, naye omusajja yazze ayategerekese nga bbaawe taata w'abaana, n'asanga ng'emmotoka eyaka n'agizikiza, n'asanga ng'amatala mwe gali n'agaggyamu, omukazi ng'ali awo nga omanyi omuntu ng'atamidde ennyo ng'ali awo avuya. Kye yakoze ye yaggyemu bujja baana n'atambula n'agenda. Oba yanyiize nti olw'okuba omukazi yasoose kutamiira nga tannaba kutuusa abaana waka, kisoboka. Oyinza obba ng'omusajja yanyiize ng'omukyala yasoose kutamiira nga tannaba kutuusa baana bano waka. Okitegeera? Omukazi yagezezzaako okwagala okufuna emmotoka ndowooza kubanga abasawo bo bagamba nti omukyala ono omwenge gwe gwamuleetedde okufa, naye nga yafudde yeekoonye omutwe, yagukoonye ku kiti. Empale baagisanze eno wansi. Naye ekintu kye nneebuuza, omusajja maama w'abaana bo ng'omusanze mu mbeera bw'eti, ofuna atya omutima ogumuleka mu mbeera eyo gwe n'otambula n'otaasaako abaana bokka n'omuleka gwe n'ogenda? Ofuna otya omutima oguleka maama w'abaana bo mukyala wo mu mbeera gye yabaddemu ng'ali unconsciousness, n'omuleka n'ataawa ng'ali mu mmotoka, n'omuleka nga tomuwadde yadde ne ku buyambi, n'oggyamu baana bokka mu mmotoka n'otambula n'ogenda? Omukyala ono oba we yabadde asooka okuva ewaka baasose kuyumbamu na bbaawe? Obanga ebintu tebitambula bulungi? Kubanga omusajja yayolesezza omutima ogw'obutemu. Buli omu kye yeebuuza, kubanga omukyala yamaze n'afa. Mukazi wattu yamaze n'afa. Mwana muwala muto nga bw'omulaba awo, yamaze n'afa. Kati ndowooza omusajja musanyufu kubanga okusinziira ekikulu omusajja ono kye yakoze ateeka okuba nga kati musanyufu. Omukazi yamuwonye. Tetumanyi by'abatabudde, tetumanyi nsonga lwaki omusajja ono yalese bbaawe, omusajja ono lwaki yalese mukyala we okufiira mu mbeera bw'etyo, naye ndowooza musanyufu. Ne poliisi yeebuuza, omusajja yalese mukyala we n'afiira mu mmotoka bw'atyo, kiki? Kubanga yabadde asobola okumutaasa, kuba yamusanze mulamu, yabadde akyasobola okumutaasa, naye ate yagaanye bugaanyi. Siga teyasobodde wabula yagaanye bugaanyi, yakutte baana n'abatwala, omukazi n'amuleka awo ku kkubo. Yamulese awo ku kkubo mu mmotoka munda. Oba omukyala yafudde kiziiro, oba yafudde ki? Oba yabaluse mutima omwenge guno gwe yanywedde nga gwabadde muyitirivu? Omanyi ebintu ebinywesa abantu omwenge mu bufumbo bingi. Bintu bingi biba tebitambula bulungi, naye mwenga mmwe ababiri engeri gye muba musula mwenna, muba n'engeri gye muyinza okukwasaganyaamu ebintu bino ne mutabiteeka nnyo ate ku level ndala nnyo. Kati omwami ekikolwa kino kye yakoze kikola kya butemu nno. Ayinza okuba nga teyasse direct, naye ate yeenyigidde mu kutta. Yeenyigidde mu kutta maama w'abaana be, ekintu ekitali kirungi. Ekintu ekitali kirungi n'akamu n'ak'eddagala. Kibi nnyo, kibi ddala. Naye nga Ndagire Dorothy bw'atyo bwe yagenze ku lwa bbaawe, kubanga ku lwa bbaawe nti bbaawe ye yamuwaddeyo. Omusajja alinga nga ye yasse mukazi we. Kati mu butuufu ekintu kino kiyinza okuva ku musajja nti si ye yasse mukazi we. Kiyinza okuva ku musajja nti si ye yasse mukazi we. Ono omusajja aba ye yasse mukazi we. Bayinza obba nga babaddemu n'obutakkaanya ng'abantu, kubanga omusajja engeri gye yasanze mukazi we ng'atamidde, ayinza okuba nga yanyiize n'agamba omukazi ono kamuleke kamwesonyiwe, nga ye alowooza ayinza okuba obulungi
amuleke we guli muggwaako anadda ewaka. Amawulire yagenza okuddamu gafuna nti omukazi afudde. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwe balinyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu subscribing nga tannaba kuba nti ate otwegattako tusobola kuba nti tambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda bankumire abankolera obulungi obutagambika mubeere bulungi mweraba. Peace and love.